sente ze bakusabye wano ow'emmakidde Ssaabagobosize bamusaba ow'erisize bamusaba kagwomanyi nti abantu kati bonna balina emikono n'embaga essaawa eno balina ogijjayo. First of all wiiki yabadde yatukwatayo ngenda kwongera ani agambye okutambula kutama baako nekyoyoola ka bizinesi awo ne bakusolooza buli kimu gwomanyi neggwanga nga n'ebizimbe akedi bagizimbe nga naye alinako edduuka erya tooyo ogisasulira. Ironi Mark oba kyamaani buli mulimu ki twabadde ne wiiki eyanewunyisiza. First of all wiiki yabadde yatukwatayo ngenda kwongera ani agambye okutambula kutama baako nekyoyoola. Bannayuganda kakati baafuuka nte ewatali muggo tebawulira kakati nente zirina amateeka. Bannayuganda bano embooko ng'ebasuseeko baakubye abantu ku kasasiro awo babakedde ku makya ne babavaamu ssaawa 4:00 naye ng'abamu obumonde baakubye nno abantu nebyaddala lwakuba nti okyogedde bwoti oluyinza olowooza ojubisa bujubisa embooko baakubye nno abantu embooko ewatali mbooko. Bannayuganda kati olwa akavidiyo ke nalabyeko Bobi Wine yakapositinze omusajja muvubuka ya Dali Smart ng'atambula ng'alina mu kuyoola bisasiro ng'abikutte mu ngalo. Abasirikale ne bajja babiri ne bamuba emiggo nga batambula bw'ati nga bakola bw'ati mu nkubira ki ne bamuba emiggo ne bamukuba kati ng'ate abasinga kye batalabye ka vidiyo bakalabye ng'omusajja omuvubuka atambula abasirikale babiri bamukuba. Omuvubuka yadde akutte ebisasiro mu ngalo nga kikulaga yabadde ali mu kulonda alondalonda abalage nange ndi mu kuyonja muleme kukola ki kunkuba ne bamukubye ne bamukuba. Akavidiyo ako nabe ne Bobi Wine akapositinze ng'abuuza Bannayuganda baatuuka ddi kweno embeera. Otegeera nti bino ebintu by'okuyonja fine mubireese mulundi gusooka ne Bannayuganda bemubigamba nabo tebabimanyi namwe kenyini abali mu byexercise nga nabo temubimanyi n'abasirikale bemugambye okukwasaganya ebintu bino nabo tebannabitegeera. Kati kitegeeza babadde balina kubikwata mpola kuba it is new mukyanjudde kipya. Ekyokubiri nti obudde obwo buzibu nnyo okubukozesa essaawa 4 namba nga zonna eggwanga liri kupozesa wali kigenda mu maaso. Teri atambula, teri boda, teri piki, teri motoka. Omanyi kye kitegeeza ku lunaku ng'olwo olunaku olw'omukaaga ffe tukola emikolo n'embaga bakugambye ogenda kuyimba mayugo ogenda kuyimba olina kukeera ku makya otuukeyo nga budde bukyali omugole afuluma ku ssaawa 6 kati ffe essaawa 4 tetukukirizibwa kutambula n'atuuka ku mukolo ssaawa mmeka. Gw'omanyi nti abantu kati bonna balina emikolo n'embaga essaawa eno balina ogijjayo balina okudda mu deetisi balabe nti oludde olunaku lwa mukaaga lwa Nabbanja tetuteekayo mukolo. Omukulu yalulese olw'omukaaga naye okulongosa si kibi naye engeri gye bakiteekamu mu nkola yeeyo ddala eri mu mulembe guno esaana mu mulembe guno naddala guno gwe tulimu ogw'abantu abayivu. Kiri kyogambye Metaniki nti okulongoosa si kibi. Okimanyi nti no Bannayuganda balongoosa okimanyi nti no balongoosa balongoosa naye ku senga babadde tebalongoosa eno gye bakireeteddeko naye esaana abantu basuse abasula muwala n'akola ki ne guzibikira. Gamba kulongoosa myala ate nagyo bagisasulira ssente walina obeera bagirongoosa bikozi basasula ssente zaabo abagirongoosa okitega kyegamba era agamba mwala naye abantu genda olabe mayumba gaabwe bakuŋŋanya kasasiro ne bamupanga ku kkubo ekitegeeza beerongoosa bafaayo kola obuyonjo. Ekyo kyo tolina bugamba abantu bajama era kyovulaba kuno okulongoosa kuno kwabaddewo babadde bagezaako balaga nti ffe kasasiro twamukuŋŋaanya dda naye nga yemutuge nti olunaku lwa mukaaga lwa kasasiro katumuleete tumubawule yajjudde ate okulaga nti twamukuŋŋaanya dda naye mmwe abatamukima kati gwate mwe mulinga bagamba nti abantu bajama nnyo. Government tenakola mulimu gwayo mu kintu ky'obuyonjo tenakola mulimu gwayo kubanga wakiga tenakola mulimu gwayo bayonjo. Metaniki point yange yino tenakola mulimu gwayo. Gw'omanye ebbeeyi y'akasasiro omanyi sente z'akasasiro eza buli mwezi z'osasula abakasasiro kujja omukima omanyi sente z'osasula genda obuuza abazisasula bakubuulire ate nga zaawukana okusinzira ebitundu by'olimu ey'ebbeeyi yokka ekulaga nti bano tebannabeera serious ku kintu promotinga kintu kya buyonjo nga tonnakuba bantu miggo
abavunanyizibwa ku bintu by'okuleeta enkola zino tubamanya abamu teswagala bateeka manya kuteeka manya gaye mu bino ebintu kubanga naffe tukyagala obeera nammubona naffe basement tuzitya nengezaako kugamba nti ebimu ku byadde balina osookerako kugamba nti twagala promoting obuyonjo mu ggwanga ebbeeyi y'akasasiro egenda kukendeera companies ezisomba kasasiro tuzimanyimu abaziwa license mu local government KCC bebawa companies ezo collectinga ki kasasiro teri ki company collectinga kasasiro nga Gombolo tagimanyi oba KCC nga tagimanyi bebajiwa contracts ezo bazimanyi bazigambe kakati mubadde mu kima kasasiro munundi gumu mwezi mutandiko mu kima buli wiki tugenda bawa subsidies bweziti nga government abantu mubakendereze ki sente ze mubasaba ekyokubiri sente zo muzifuule official ndio omuntu aberenga akimanyi kuba abantu abana company zisaba sente za njawulo n'ebitundu zisaba za njawulo sente ze bakusabye wano owe makinde saba ko basize bamusaba oweri size bamusaba mu making official makinde division kasasiro musasula sente bweziti aina nyumba bwetu usasula bweziti aina nyumba za panga zabezi usasula bweziti nga kiri official ate mu basalire ku sente government eberenge wa subsidies eri companies ezo abantu mutegamenti kati kasasiro wa bay atogamba abantu nti tebagala kweyonja bamuteekewa bamukunganyiza bamuteeka wanga wa bay kakati ayo balina okujumbira roni abantu kakati ayo nno bwendowoleza nti balina okujumbira olw'omukaaga olw'obwereere olw'okulongoosa terulina makulu wetwategende terulina makulu weewano olunaku lwa kasasiro lwe baataddewo right honorable Nabbanja ayina kukwata kimu olunaku olwo bateekeyo ebimotoka abantu bateekeyo kasasiro ky'ekyomba bagenda kulongoosa teri kulongoosa kwetaagisa tereezaamu abantu abagenda balongoosa basoose kakati barabye mistakes ezabadde mutu supporting tetukuba bukubi kubulirayo okimanyi nti kasasiro oyo olunaku olwo lweyimirire naye approach zisuukemu emboka ekendeere n'abantu ba bulijjo bafeeyo okukwatagana n'ab'obuyinza n'ab'obuyinza bafeeyo okwongera ku bimotoka kukuba kati kubanga tulabye tugenda almost mu wiiki namba nga sasira kyegamba gwe nga tonnakuwa abantu kibookwa oba tonayagala abantu bakwegatteko sooka otandike nga gwe omukulembeze okolaki otandike ku kyobuyonjo bebadde balina okusooka genya naawe bafuba lwaki gabe balina okusooka because batujjako n'omusolo ogutegerereka ddala ate nga mungi abantu basasula omusolo gwabwe buli mwezi buli lunaku buli wiiki bizimbe byonna babisolooza kati olw'okuba bawaayo omusolo bakusasula okukola ogwo omulimu kale sooka olage nti otaddemu amaanyi naye kasasira jjula myala awo n'omala emyezi n'emyezi nga tolaba nkuwadde omuntu wa kesisa azze okulongoosa kati bitandise ate binatandika nga ffe abalongoosa ffe abantu abakusasula omusolo gwanga mwagala lipaako mulirekere anti nati bwoba oyagala abantu berongooseze n'emyala then balekera bajjako omusolo nolireka naawe kubulya mazima bakusolooza otandika butandisika bizinensi awo ne bakusolooza buli kimu gomanyine eggwanga nga n'ebizimbe akedi bagizimbe nga naye alinako edduuka erya tooyo ogisasulira naye nga yo KCC weeri awo teyagala kumanya gwegamba olw'ebintu byolaba n'ogamba baffe tuli ku lwaffe ng'eggwanga abantu baatuvaako kati gwonkugamba metaniki nti oba oyagala bannayuganda benyigiremu nga toyotagana bakuba kibooko gwaba abeera ekizampa esooka bajja kukulaba nti naawe atiisogezezza anti abakulembeze nalabya nga benyigiramu abakulembeze ekyo si kyetegeeza kujja ku kamera wali kwogera benyigiremu batya kwata abakozi boggwegwega aba KCC tubalabe nga bazze gye tuli nga bali mu kulongoosa tubalabe nga bali mu kujjamu kasasiro mu myala nga tubalaba nga tukiraba they do it every week then naffe tujja kugamba bagezaako naye gwe n'olaba kasasiro n'abeera ku kkuba awo omwezi ne guggwako nga tuli ku kyawo tenolaba yamugjawo ate gwe n'ojja n'otugamba ofaayo nga tukusasula nabo ssente eza buli wiiki eza buli mwezi naye n'obirikaawo n'obitulekera si mugiwa omusajja oli okitegera kigamba nti gavumenti nga yo terina bakola kimala bannayuganda terina kibakubya gwekeera ku makya nze mbadde nina suggestion gyendeesi olunaku lwa kasasiro lwe bagambye olw'okulongoosa lubeere lunaku lwa kuteekayo bimotoka abalina butipa abalina buki bonna babagambe muweeyo emmotoka ye babikola ku covid ntwe emmotoka zituyambeko mu covid bagambe nti emmotoka abalina butipa abalina buki mwenna muziweeyo kwolwo olunaku
kati abantu bo balete kasasiro bamuteekeko oba babagambe nti ku date bweti ne bweti buli muntu akeera kujjayo kasasiro we yenna mumukunganyize wano abawali mukunganyize wano abawali mukunganyize wali then omotoka bumusombe because ye kasasiro wedde wali tewali kitukuza abantu saawa nya nga teri kitambula tuli mu kulongoosa abantu kasasiro bamumanyi ne we balina omujja wali ne we yekunganyiza wali n'abala bamutegekana dda gwe gamba bugambi nti ku lunaku luno buli muntu ajjayo kasasiro abeetako okulongoosa mulongoose mumupange wano bamutwale kyekyokka kimala teri kyensonga yonna etuuza abantu saawa nnya gwomanye emirimu egyafudde okuva ku makya paka saawa nnya kale waakiri muteeke ku lunaku temulowooza nti terwiriko mirimu mingi kati abadiventi balina okugenda okusaba bo tobalowoozezza nako ku lwomukaaga tobalowoozezza nako bakeera bukeezi emisa olwo ewoba ogyonoonye yonna because obwo budde waliwo emisa ezibadde zirina okubaawo tezifudde nako kati so olunaku kuba lwatekenga ku lwakusatu kale bona ogamba oteeka ku sande nga n'abakatuliki nabo bayomba batekenga ku lwokusatu naye ate sande eribbetako nti sande emirimu giba mitono egiri productive waliwo ate okusaba kw'abakristo okusaba okwa church basobola abakatuliki bamanyina okukeerayo before saawa emu ati before saawa emu gwe saawa emu wekusangira ngaoli mu kkubo tolongoosa bwana mukulu embooko atuyinza okugamba nti ku sande okuva ku makya paka saawa 2 essaawa 2 zimala awaliwo misa okusaba okukeera okusaba basobola okugamba nti kutandike ku 3 lwaki beesiba ku lwomukaaga ne ku sande nga waliwo ennaku zino balondemu olwokusatu ennaku endala sizisemba ziri ennaku za katonda zibayiikiriza tulina ennaku za katonda 2-3 eziri official lwaki bazeesibako ennaku eza weekdays nzibu oba oyonoonye emirimu gyonna temujja gamba nti ku lwomukaaga aba Seventh Day bwe basaba ate essaawa nnya kati bagenda kikola batya kati olunaku ebalina loda ku Saturday oba Sunday naye ate olunaku olusinga okubaako emirimu emitono egiri productive lwa Sunday Sunday ate olunaku lunene nnyo kuba tuyigiriza abaana baffe eddiini bwe tubayigiriza obwetoowaze ekintu kyemupromotinga si kirungi metaniki kiriwa ku lunaku olw'Sunday bw'oba abaana bagenze ku church ne basaba bwe bakomawo ziwera saawa nga 8 bamaze okukomawo ku church baidde ku kyokulya it is another normal day saawa ezisigadde basobola zikolamu ekyamakulu ekirala naawe kenyini osookera n'ogenda ku mulimu gwonna okola ng'ovuddeyo mu kusaba kyetugenze si lunaku luna nti lufunto nalwakugenda mu church bw'ova ku church kyetukola ekifu kiriwa kwe kugenda kyemukupromotinga ekifu kwe kukwata olunaku lwonna ne mugala olunaku lwaki lwakusaba lwonna ne lufa lwa Sunday lwonna nze ngamba genda mu church ne famire yo bwe mukomawo muli ekyemisana zigenda owera saawa 7 ng'ogenda ku mulimu gwo ng'abalala bakwata olunaku lulama ne badulyamu mmira ne bakeera gye baliira mmira ne bavaayo ekiro sibamanyi abamira bemmanyi bagendayo lwaggulo ku weekend bakeera weekend naali akakola okuva ku makya paka obudde balya bakyalina amanyi omukamwa baliwo bati banuuna bunuunyi so olunaku lwa katonda yagamba nti so tumuwe essaawa 2 nze nzikiriza nti olunaku olwo weziwera essaawa nga 7-8 omuntu asobola okugenda n'akola emirimu gy'emirala Sunday tugirekere katonda ku lwomukaaga lwa katonda abantu bokka benzikiriza okugaa nti olunaku olulambo ddumala ye muntu ng'agamba nti essaawa first half of the day ebadde ya church tuvuddeyo second half of the day kuva ssaawa nga 7-8 ngenda kubeerako ne famire yange ngenda batwalako autu ngenda awo nzikiriganya naawe naye gwe sekitta talina wadde omukyala wadde omwana bwe ziwera 7 genda ku mulimu okole anti abayo olunaku olwolaba olw'Sunday lwogamba nti essaawa 2 ziba ziba eza katonda mubaamu kansolingi mubaamu ebintu bingi ku kyaki wabayo ebintu bingi bikole ate ogenda bikola olunaku lulamba kyaki genda ozirabe n'abasumba babavuddewo ku 7 nabo bagenze waka kusanga baagala baabe gwoba okyakola abasumba tebavaayo just set up ya kyaki yakajjo olimaka watagalamu wakoma kuba active muganda wa prayer Paris abasumba nabo bavaawo ne bagenda ne bali ekyemisana ne famire zaabwe gutumanyi basumba nina omusumba gwe nakola naye appointment wano okumala kati emyezi 2 naye nga bambi tagaanye buganye naye nga ne wa Sekigere ajje tukole interview wano bamubuze ate nga bw'abinnyonnyola nange mutegeera naye kyetugamba kyekino bw'oba ogenza okusaba kyogamba naawe osiibayo paka lwaggulu gwagenza okusaba bameka abatulobola bakusaba 7 nga bava kusaba nga bakomyewo ewaka kyembadde ngamba kiri kimu temuddira ate lunaku lwa Sunday lwa 6 ne lwa 5 ennaku za katonda waffe zitataaganya
tuyina olunaku olwokusatu tuyina ennaku awo mu wiiki tuweeyo ku lwensi yaffe nga bwe tuwaziri Katonda kane ku lwensi yaffe tuweeyo olunaku lumu mu wiiki. Tebyetaagisa na kwetaagisa tebyetaagisa bakwate kimu bagamba abantu tulunaku lubadde olwakasasiro olw'okulongoosa okuva ssaawa mpaka ssaawa 2 ssaawa za budde bwa kusomba kasasiro muteeka we tumugambye muteeka. Tojja kukwata abantu balongooseza myala nga bakuwa omusolo tekigenda kusoboka. That is being unfair. Ronnie Mark baleke emirimu gyabwe bajje balongoosa emyala nga ate bakuwa ssente z'okugirongoosa. Gwe olwoba okola mulimu ki nga gavumenti.